nze Lukwago Swali niba wanga ngambye mumusanze Samuya ne mugamba Lukwago Swali sawa yonna tumukwata. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu nsonga za kujjako Museveni na Kagame. Nsonga za kujjako ani Museveni na Kagame. Ale sinze yatandikawo anti government struggles n'abazitandikawo. Fenali eki lyekkubo. Kagame n'ono Kabila baali beekubaana bakole ki banyige Kisekedi. Mwali mwekobaanye munyige Kisekedi. Twategedde nti Kabila olina mutuusi. Mwali mwekobaana mute Kisekedi n'abawutusimaatinga. Kyova olaba ezimu ku ndagaano ze yagendamu ne Museveni ne Kagame n'ono Joseph Kabila yazivaamu. Okuva ebintu bya M23 omwaka guno we byatandika, Kisekedi asurvivinze assassination attempts nga 5 naye nga zonna ziri kulembeddwamu Mossad Israeli. Era ezimu South Africa yeze ezifoiringa. Lwaki South Africa eri so much interested mu Congo? Einayo mineral deposits zaayo ze yagula ku government ye Congo naddala we Sake ne Bukavu. Era eweereza special forces negatta ku Zangola ze yasindika. Special forces troops Egoma 8 bazisindise. We muwulira Trump ne Elon Musk naye ayina ebirombe Egoma eyo. Kati bali musika muguwa olw'okuba Trump ne Elon Musk bakolagana, Trump ne Israeli bakolagana. Kati babadde bagezaako okudistractinga South Africa ereme focusinga ku kukuba Kagame olw'okutta abajaasi baayo Egoma eyo mu Congo. Israeli ne Bufaransa be bakyasimbye kuli mu nteekateeka z'okukola military strike eri Kagame. Era dati arrogance gye mubadde muwulira Kagame ayogeza ng'amanyi Abaisiraeli bajja mwogererako eri America ekkakkanye muliro. Ebyo bisanctions nezo outbursts Trump bye yabadde awandiika byonna Israeli yebadde ebiri emabega. Bajjono Ramaphosa ku mulamwa gwaliko ebikompola emmundu ezakubye abasirikale be South Africa kyakakasibwa nti zaakolebwa mu Israeli era ne baziwa Kagame. Era abamu ku bamasinale ba Israeli bali Egoma nga be balina okuyambako oyo Kagame ekitta abantu. That genocide ujinga that is going on. Kitta abantu kye bali okukola. Kati ono baali bakwataganye nga bamanyi yiika tukwatagane twefuulire Kisekedi. Kumbe Kisekedi naye ayina abamubalira ekyeso. So kankome wano naye niba ngambye bwasanze omusajja n'amugamba ye gwa sule wa Lukwago Swali nti ye mugambe tumukime essaawa yonna I care less. Niwe mulaba nga timundabako mumanya manyi bino ebintu si byangu. Batandise kuziraivu yabafuukira ekizibu ne bateekawo embeera bagiripotinze simanyi violated what and what ate nempulira n'ebyo. Nze struggle zino nagiyingira 21 at 11 years. Temujja tusomesa tukuba tutya Museveni. Temujja tulekikyalinga tuyina kuba tutya Museveni. Muzenga mutuguumaaza ti akalulu ke kasibye Museveni mu buyinza. Abannayuganda be basibye Museveni mu buyinza. Now we are unlocking Museveni's capacity to maneuver within international politics. Ate mututhreatening. Who is Lukwago Swali? Ayinza okuteeka ku bunkenke otandike okumuweereza those arrest threats. Mumanye nti ensi evuddewo bwe mwali mugifugira mu butamanya. We are no longer living in total denial to information. No.
Actually, we thank this technological advancement that has helped us to surpass the Museveni media hegemony, where it could dictate to us what to consume and not what to consume. These days, we get first-hand information from the sources themselves. Okay? Okay, now that is the problem you are suffering from. The world is a global village. A global village where information flow is at its climax. Something that happens at Karamoja within a blink of an eye, someone in USA can get to know. So, mukakane, calm down, get used to the technological advancement that has seen many of us chipping in the politics of our country. Thank you.